This is from Pantilla in the day, Nsima nnyo nsiimira ddala gwena kyekumide ku Fifi J the News Anchor era nga ngamba nti okola kyamaanyi ennyo ddala kubanga ate gyekumideko gye bali gyonna gyetusizaako engalo olunaku olwaliro kansubire nti oli bulungi omwagala omulungi ampuliriza ntuusa okwetonda kwange eri abawuliriza bange balungi bambi okulwawo okubaweereza naye nga mba nina ebinkutte ng'omuntu naye nga mu byonna ekitiibwa n'ettendo tusigala tubikola ki tubiwa Mungu kabaka nnyini byonna ye omukyala yamanyiddwako erya Patricia Nabugaba yagambibwa okuba nti yatiddwa wali eri ku Jomayi ku luguudo oludda ejjinja era nga kigambibwa nti omukyalo nebadde atambulira mu motoka ye namba UBJ 255 ekika kya Sienta be batyo abaziguni bagenda maaso okuba nga ate bamugjamu okusinzira ku poliisi ne basooka ne babanga ate baza emotoka ye ate oluvannyuma ne bamulinnya ne bamujjambula mu bwensene weewaawo nga bo abatuuze balumiriza abatujja okuba nti omukyalo ono tebamuse bwe batyo bagamba nti ye omukyala bamuse n'amasasi embeera bwetyo bwefaananye esaidi eyo so nga ate nakunjerere na bibobe mu maka g'omukulu amanyiddwa nga Brigadier Kamyuka Kyazengo ono abeera Deputy Chief of Logistics and Engineering mu ggye lya UPDF oluvannyuma lw'okuba nga ate aviibwako omwana we wali eri mu district y'e Kabale Bugonzi kigambibwa nti omuto alinnyiddwa emmotoka bw'ebadde edda revanse mu maka ge awo wennyini era nga abadde agivuga si mulala abadde mukwano gwe ng'era ono kigambibwa nti driver mu ggye erya UPDF abadde agenda okuba nga ate agula emmere y'enkoko bw'atyo n'alinnya omuto namujja mu bulamu bw'enseno ku nkya ya leero kitalo nnyo kitalo ddala munange emyoyo gy'abagenzi gyonna giberenga ate giwummula mirembe mu district eyerira nayo biraga nti si birungi obwavu buleetedde abantu okubanga bejja mu bulamu bw'enseno era nga kigambibwa nti abantu abawerako ddala basatu be bagenze mu maaso okubanga ate munange bejja mu bulamu bw'enseno nga asookera ddala entabwe evudde ku kuba nti abadde abanjibwa ensimbi za sako ezigambibwa okuba nti zibadde zibeerako ddala obukadde 10 era ng'oyo kigambibwa nti abadde muwanika mu kibiina ekyo ekya sako kwe kusalawo okubanga ate ejja mu ki mu bulamu bw'enseno ng'ensimbi tazirina so nga ate owokubiri agambibwa okuba nti ye abadde memba mu kibiina ekyo wabula nga ate ssente zalina okusuula oba okutala abadde tazirina naye bw'atyo n'agenda maaso okubanga munange yeegombamu omuguwa n'ava mu ki mu bulamu bw'enseno ate ng'owokusatu ye agamba nti yasuulibwawo oba yalekebwawo oba yaboolebwa abakyala be yakera ku nkya n'awasa munange bwe batyo bakola ki bateekako nje babeera nga bamuleka oba bamwabulira kwe kusalawo naye n'abeera nga ate yekola ki yejja mu bulamu bw'enseno naye nga byonna oba bitunuulidde munange byekuusiza ku ki ku bwavu obususse mu ggwanga lyattu Uganda nga byandibanga bye biviiriddeko abantu bano okubanga bejja mu bulamu bw'enseno Yo mukulu amanyiddwa nga Big Aya okuva olunaku olw'eggulo yagenze maaso okubanga ate awanjagira abantu babeerenga munange bamuteeka mu ssaala zaabwe nga bw'atyo atulaga nti mulwadde era nga n'eccupa zaalumye edda ku mikono era nga yabadde yeeyambisa omukutu gwe ogwa Facebook yes wabula nga ate bo ba social media in-laws bangi bamulaze nti ebyobulwadde bye si bye baliko okusinziira ku comments nga bwenzirengera abala bagenze maaso okubanga ate bamutegeeza nti munange wakafa fiira ddala era genda muki muggeyo nagyoba owummula okusinziira ku comments bwenkuyitira yitiramu kwaneno katono homu agambye nti I spend the whole day and night celebrating for the coming soon of your death ffe twakukoowa dda naye munange sikola ki sikutwesibako twesonyiwe tetugenda kubanga ate tukusabira so nga ate ye omulala agambye nti rest in peace in advance omulala agenda maaso okubanga ate agamba nti we gonna miss you bro continue to rest in peace ate omulala agambye continue resting in peace Gasiya kwegamba bagenze maaso okubanga ate boleswa obukyayi bwe balina okitegeera nga bamulaga nti bakoowa oli n'agamba nti nedda nze sina ssala ze nkusabira ebyokusabira tulina bingi ebizibu tulina bingi so no rest in peace even in 7 has killed more people rest in peace so koberenga ate okitestinga ate okifeelinge bwe bityo bigenze maaso okubanga ate bifaanana esaidi eyo abasabye essaala ate munaye bamutegeezeza nti awumule muki mu mirembe ate yo omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada yes wano mu kugenda mu campaign ebyamutukako abasinga bungi twabiraba omukyalo ne motoka mwe yali atambulira mu Kayunga nga bali mu kalulu bagenda maaso okubanga ate bagikubamu muka ogubalagala ekyamuviirako okubanga ate azirika era nga ne wenjogera essaawa eno embeera tenaba kubanga eterera ali mu ddwaliro agenda maaso okubanga ate awere nnemba neki n'embeera naye nga kinajjukira nti bino byagenda maaso okubanga ate bimutukako omukyalo ono yali yakafuna akabenje akabenje ako yali atambulira ku boda era omugoba waayo ye yakola ki yafiirawo so tugende maaso okubanga ate tumuteeka mu ssala ate okuddako waneno ku poliisi y'ejjinja yakigambibwa nti ku CPS awo abasibe babadde bakwatiddwa bawerako ddala
ekigambibwa nti bamazeemu omusubi bagenze maaso okuba nga tebazanya wawo kafirimu ka prison break abantu abalirako ddala nga 17 ne babeera nga ate munange badduka era nga neji bali style no police tinabakubanga kola ki etegeera naye nga kigambibwa nti bano babadde baleeteddwa ku misango egy'enjawulo omuli egy'obubbi egy'okukabasanya ku baana egy'okukinya bakyala baabwe emisango emibi bwe gityo egy'amaanyi ddala naye yo police yagenze maaso okuba nga ate ekola kwe kukwata abo ababadde ku duty abantu bano we babulidde oba we baddukidde begenze maaso okuba nga ate ekola ki eteeka emabega w'emitayimbwa era nga ebavunaana gwa kuba balagajjavu ate nga yo mukulu amanyiddwa nga Sheikh Wumalu ow'Enansa naffe nagwe tumanyi obulungi ennyo okuba wano tewali TV etamulanga mu ggwanga lyattu Uganda yo mukulu ono agenze maaso okuba nga ate alengeza abasiraamu banne naddala bano baseeka n'abategeeza nti teri agenda kuba nga ate amuleetako lunderebu wanaaba abuulira ekigambo kya Allah muki wali eri mu mabaala era n'abategeeza nti agenda kuba nga asomerayo Kurani era tewali kiyinza kumugaana era bw'atyo n'abategeeza nti ye seeka wa .com bano baseeka abayise nabuseeka nti obuseeka obulala obwo bwambala obupala obutemeteme simanyanga obw'omulevulevu obwo bonna tebujja kuba nga bukola kibu mulemesa wabula nga ate bo baseeka bagenze maaso okuba nga bawera enkolokoto nga naye ategeeza nga nabo bategeeza nti bajja kumugolola ettumba wadde nga naye agenda maaso okuba nga abeepikira nti abagolola ettumba olw'okuba mbu empeereza yaabwe mu Buyisiraamu yankola nkadde ate nga ye alina empeereza eri ku .com gy'ayagala okuba nga ateeka mu bannayuganda babeere nga munnange bakola ki batambulirako so bali baseeka bagenze maaso okuba nga babigaana nga bamugamba alekerawo okubanga yeekweka mu ddiini lyabwe ate abeere nga alyonona ngera kuba nga ate munnange nsooka nkuweeko waneeno ku butambi akatambi akamu kakwatiddwa kuveeyo mu bitundu eby'emukono nga kalaga embeera bannamukono gye bagenda maaso okuba nga ate bayitamu oluvannyuma lw'ebyo ebikozesebwa mu malwaliro ag'enjawulo eby'obukambwe ddala okugeza ng'empiso byonna twala tugende ebibeera ebikyafu ate nga byawulabe naddala eri abaana bato okuba nga ate munaye bisuulibwa okuliraana n'abantu ate nga bisaana okuba nga bisuulibwa wala sinakindi okwokyebwa okuba nga tebirabibwako adde okubwako emmunye ate ngende maaso okuba nga nkutuusako akatambi k'omukyala eyeeraajanira oluvannyuma lw'okutuuyana n'okutuba okufuna ensimbi nebba ate munaye ne bafuna ettaka bwetyo ne beera nga libakola ki libatwalibwako abannamukutu guno ogwa mukono concerned citizen nina wentuuse wano obayita mu Nakawolole nendaba ekitali kya bulijjo ekintu ekikyamu ennyo nga ku ssaawa eno ebintu byenkulaga bino empiso ezaakozesebwa okubeera nga zijjanjaba abantu ab'enjawulo empiso ezaakozesebwa okuba nga zijjanjaba ebintu eby'enjawulo n'obupiira obuyitamu emisaayi obw'abantu ab'enjawulo kyannaku nnyo nti wano wennyimiridde lino kkubo eriyisa abantu abayitirivu omuli n'abaana ekyokubiri waggulu awo ng'obuuse omuti gwa kayitunsaawe mabegaawo waliwo ekisaawe ekyomupiira abazanyirawo baana bato omwana omuto wageza najja awantu nga wano n'akwata kangeze ye tayinza kumanya nti bino bikyamu abirabanga ebyokuzanyisa n'akwata empiso eyo n'emufumita ebirwadde byayinza okuvaako oba byayinza okufuna oba byayinza okujjaawo omuli siriimu kuba empiso zino zaakozesebwa ku bantu ab'enjawulo bwe tutamanyi oba balina buzibu ki oba balina buzibu ki so mbadde nsaba bonna bekikwatako mujje muyoolewo empiso zino muzitwale mu kifo ekiteekeddwa okubeera nga weziteekeddwa okubeera okusinga okubeera nga empiso zino zibeera wano empiso zenjogerako ziri mu bukadde na bukadde bwa empiso mpitirivu nnyo era kyannaku nnyo nti ate abasawo abandibadde batuyambako okuba nga bajjawo ebintu bino oba amalwaliro agandibadde ate gayamba abantu nga gabannyonnyola ekyokukola ekituufu ate amalwaliro ago nga ge gakola ekintu nga kino kyannaku nnyo nkubira omulanga abakulembeze ab'ekitundu ekya eŋŋandu wano awali omwalo omunene ennyo simanyi bakulembeze batwalawo naye nkakasa nti Honorable Nakasibeti gw'omukubbo Honorable Mike Segawa gw'omukubbo Babirye Bayati gw'omukubbo Councillor Isaac gw'omukubbo
meya Nkoyo oyo gwo mukubbo, Namboze gwo mukubbo, Nabukeera ni Farao Lumani MP gwo mukubbo, n'abakulembeze abalala bonna bekikwatako mujjewo empiso zino bunnambiro okwewala ebizibu ebiyinza okuddirira eri abantu baffe n'abaana baffe. Amanya gange Zerubunde Esther, twagula ploti yaffe wano kubayita ku kikubo ekigenda ku Missed Call opposite awo. Twasevinga sente zaffe okuva mu mwami wange yakava ku ssomero alina emyaka 36, alina emyaka nga 25 naye poloti yaffe we twamala ogigula nga tumaze ogisevingira olwagimalayo bwe kati tuzze tugisomya nga tekuliko kintu kyonna ku poloti eyo nga tumaze okufuna ekyapa kyaffe tutaddeko ne caveat nga bwe tunoonya sente zima mu poloti yaffe twasanga waliwo omusajja agizimbyeko tugenda omunoonyerezaako tugenze ku poliisi n'atugamba ye mwami munyarwanda ani yagamba nti abagisu bakula poloti ku kkubo ye n'agamba nti bokka be balina okubeera ne poloti ku kkubo naye tutambudde buli woofiisi yonna poliisi yagigula zino zonna empapula zemulaba zonna ekyapa kikino empapula zino zonna zemulaba twateekako kabieti twakola landisaaki ngetakayiga lyaffe tugenze mu pulezidenti's office twagende wannaabakooba tetwayambibwa tugenze ku poliisi yagigula yo teriyo buyambi bwonna twagezako okubewa fande nakalema ne batugamba nti tugende ku poliisi ne tubagamba twagendayo ne bagigula ne batugamba tugende mu kooti natugamba ne tunagenda mu kooti naye bajjajjazi ajja bagula naye bwe twabasaba ne tubagamba ekintu kino kirimu enguzi mujje mutuyambe ne batugamba nti bo balina emisango mingi tebasobola kutuyamba. Naye bannange ku myaka gyaffe gino emito nga bwe mugiraba oli ayinza okulaba ku myaka gyaffe emito ne tugula poloti ku kkubo naye nga tulina buli kyonna ekyogera ku poloti eyo ekyapa tukirina kavieti twagiteekako saaki twagikola nga tetufuniddwa kuyambibwa tusobola kuyambibwa tutya buli muntu yenna ng'osobola okutambuza vidiyo eno tusobola okufuna obwenkanya bambi tambuza vidiyo nakalema afaana nakalema bw'oba osobola okuyingira mu nsonga zino lwandisa enguzi eri mu kintu kino kubanga kino ekintu kyaguze kiri kiriya fe abalina ekyapa omusajja akuumibwa na mmundu akuumibwa n'abamagye akuumibwa na poliisi agamba ye wa first family tebamukwata naye bambi mujje mutuyambe yenna ali mu ofisi ng'osobola okubaako ky'osobola okuyamba aba AG abamawulire aba journalist b'entebe twabateekamu ssente bajje bakwata esitooli eno naye omusajja enkera yatwewaanirako nti ye yagiwadda ssente tetulina gye tusobola kuyambibwa ne RDC twatuukayo ng'amuyinako oluganda naye tetwayambibwa. Bannange maama tata omuntu yenna alaba ku vidiyo eno tambuza vidiyo etuuke ku muntu ayinza okutuyamba asobola okuyamba abavubuka nga ffe kubanga tukubirizibwa okukola tuwakola n'amaanyi gaffe kuba kati tusigaza bibino bipapula ebiraga nti poloti yaffe. Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu +7 72524 +72524 ye DJ Farouk ku Bay and Samu tokkiriza bagenyi bokwebowa. Yes, nyongera okutegeeza nti ennaku zino enkulu gena maaso berenga ate oziyitamu ne DJ Farouk aberenga ate munange hakukyamula ku mikolo jojo nahe ejja buli kala ya awabulanga ate ye omukyala amanyiddwa nga Farida nakazibe gye buvuddeko na kutusako story y'okuba nti munange abaana be bombi yabateeka mu kibayita music oba beteeka mu kibayita music olw'ensonga nti omuziki bagufiringa era nga bano bagenze dda maaso kubanga bafulumya oluyimba olumanyiddwa nga He Is Born era nga bafeaturinze omukulu amanyiddwa nga Bruno Kengera abangi omwakola ki bwe mwateeba luyimba lwa Christmas era nga abaana bano okwagala okuyimba babisandikawo mu lockdown nti amasomero nga maki magale so obudde bwe bamala ewaka obungi ennyo basobola okuba nga beevumbula nga bali wamu n'omukulu amanyiddwa nga Bruno Kenti ekyokuyimba bakola ki bakisobolera ddala era nga oluyimba lwagenze dda mu maaso okubanga lutandika okuba nga luvuga bw'ate bategezezza abasabye mugende maaso okubanga ate mu followinga abaana be ya ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Kit Kayeta sirise ku nsonga ya Jazz Awards bw'ati naye avuddeyo n'agenda maaso okubanga ayogerako n'agamba nti yes amazima gali nti awards
zino zo zatekebwawo tetuganye naye abasinga okubanga bazifuna basasula busasuzi abatesitesi bazo okusobola okulaba nti munanga awards ezo baziwangula era nagenda maaso kubanga abaking ensonga ye ng'agamba nti abantu baavu kakati tosuubira muntu kuba nti abadde mutesitesi wa mikolo gifaanako bwe giti okugaana ssente okitegeera olw'ensonga nti abantu badde baavu so mu bufunze abafuna awards si be balimenti okubanga bakola ki bazifuna naddala abasinga obungi mulimu abazifuna nga zibagwanidde naye ate abalala baali tebazigwanidde ate ye omukulu amanyiddwa nga Kaiza ku nsonga za Ratoto okubanga ate ategeeza nti Kaize amwegomba oba amwepikira ebbanga lyonna lye bamaze nga baweereza jjukira nti bano bakozebwamu okumala emyaka egiwerako ddala 5 era nga gibyatandikira nga Kaize ali eri aweereza buweereza mu field nga tunaba kubanga ajja wano naye nga aweereza Zahara Toto mu kimu nsonga y'olugambo okuviira ddala eri ku TV emanyiddwa nga Spark kakati nno oluvannyuma lwa Zahara Toto okutegeeza nga Kaize bwamwepikira naye tujjukira bungi nnyo nti embeera eyo yagenda maaso okubaawo nga omukyalo namanyiddwa nga Zahara Toto yali atamidde ye Kaize yagenda maaso okubanga ate ategeeza nga bwatasobola kwagala Zahara Toto olw'ensonga nti n'okumuzaala muzaala okitegeera bw'ati n'agamba nti emyaka Kaize gy'alina okubyamu emirundi 2 okusobola okubanga ate okola ki ofuna emyaka Zahara Toto gy'alina era bw'ati n'amaliriza ng'agamba nti oba kufa asobola okufa oba asobola okukkiriza okufa naye nga takoze ki tayagadde mukyala amanyiddwa nga Zahara Toto Yo Omukyala amanyiddwa nga Mariam Tinatinde ekijjukira lungi nnyo nti Swabra sister we amubanja era nga ono yali amubanja ensimbi z'olwako ddala obukadde 7 n'amwako 3 bw'atyo yagenda maaso okubanga ate ategeeza nti balance ajja kumuleeta ne bigaana awo n'ategeeza nga bwamuleetedde poliisi oba bwagenda omuleetera poliisi naye kakati essaawa eno yazzeemu okubanga ate agamba bw'agenda kweyambula ensi yonna ng'ekola ki era agiraga ekitone nti oba oli awo muganda we lwanaggumuka agende maaso okubanga ate amusasula balance asigaddewo naye nga embeera yo ebwete bwefaananye esaidi eyo bo abasama ngamba bankuba kyeyo batandisedde okubanga ate naye bakomawo okulya ku nnaku enkulu naye nga abakyala aliddeyo waliwo omukulu yagenze maaso okubanga ate abalekerawo ku bubaka nga ye yatuuse dda ku ground nga netooka akola ki awaata gungenda okubanga ate nkulekera wane eno bwe nti obeere nga nkwagaliza olunaku olulungi nsabemu nga atakumira mpeera agira akunkumira beera bulungi nkwagala nnyo weeraba yakwata matooke yakulya matooke mu kyalo newoba ne ssente meka newoba mugaganga wenka nokyojukiranga ewamu gye bakuzaalira ogenda nibaba bazadde this time oli kasense ndi mu kyalo naze kulambuzeeyi krismas tugirye ffenna nga bwenkula ne ku mirimu emuloza emirimu gibeera gy'abakazi bokka n'abasajja tukola emirimu tuse n'amazzi buli kimu naye kati eno krismas yakusanyuka ng'olya ne bazeeyiwa baganda bo kitegeera yakwata amatooke temufayo enkoko yasaasaanyiza wano kampatya eyebuzaabuza you're going to be eaten ojja kuliibwa oyagala tulaze kukulika kuzangaza n'omuseko zange nga kunenna terera niwani hanuyi ende mu maaso wawulira enkoko yani hanu yani kutami kuya omutwe